Ensangi zino abatamanya ngamba bagufudde muze okusaasaanya amawulire ag'obulimba agakwata ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu nga bayita ku mitimbagano. Kitegeeza nti tebalina maanyi ago. Olwaleero bw'abadde atuuza abatongole ba Kabaka balondeddwa mu ggombolola ya mukulu wa kibuga Mmengo, omumyuka owookubiri owa Kaggo Dr. Fiona Kalinda akalaatidde abalondeddwa okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Okwesigamanga ku nsonga ssemasonga ettaano ffenna ze tumanyi obulungi nga zisingamu obumu, mulimu obutatiirira Namulondo, okukuuma, okutaasa n'okunyweza Namulondo, okukola emirimu nga twesigama federo, beewala okwongerayo obutambi obuleebeeso bwa Kabaka obutyobola eddembe lya Ssaabasajja Kabaka obuseketerera Obuganda. Dr. Kalinda bano abasabye obuteenyigira mu mivuyo gy'ettaka ly'Obwakabaka wabula balwanirire abantu abanyigirizibwa. Tubakuutidde okukolagana n'aba Buganda Land Board abali ku ggombolola ate era ne tubasaba obutateeka mikono gyabwe ku ndagaano zonna ze balaba nga si ntuufu ku by'ettaka, kubanga wajja kubeerayo okusibwa n'okuliyiwira ebintu nga bagenze mu ndagaano zino enkyamu. Mu mbeera eno Dr. Kalinda avumiridde ekikolwa eky'okusengula abantu mu ngeri bw'etyo, kyokka alabudde bannayuganda bulijjo okusooka okwebuuza. Bongere okulowooza ku kintu kino nti waliwo ekitagenda bulungi mu systems zaabwe ne processes okulaba nti no tutuuse ku bantu okuba nti bazimbye we bati. Obuvunaanyizibwa buba bugenda mu nnema nti olina okuwabula nti wano onoba onookolerawo kolawo ekintu ba kitwandiise temporary, ekintu ekinaabeera nga si ka buwangaazi mu ntobazi. Abatongole abatuuziddwa batubuulidde bye bagenda okutandikirako. Tuli baggumivu era tuli bamalirivu okuweereza Ssaabasajja. Hassan Kasagga, BBS Telefina, Gambuuze.